mateeka eddembe ly'obuntu president wa gavumenti tebaddamu okuba tebawogolera ku muntu yenna tebaddamu okuba tebakwata ku muntu tebaddamu okuba tebasiba abantu ebbanga erisukkiridde Uganda yafunye ebbeetu ate kyankyagambe nti president yatutadde olwo ebiddala byekomu bannange bagamba nti zikati kafyu tebakyankwatako president yagende batukoonako etteeka bwe ligamba nkoze bulungi okwagala discretion yange etambulenga munnamateeka yes so singa politician nga munnamateeka eggwanga lino eryaffe Uganda litandika okubeera ne ssemateeka recognizingibwa bulungi nnyo gavumenti ya Museveni mu 95 yes okuva 86 mpaka 95 sona waliwo emyaka emeka 10 emyaka egyo 10 gyegiri mu Ssuuna byabadde agezaako okutulaga mu kitabo kino ono bye yatunnyonnyola nti mulimu CA mulimu kino President Museveni agambye abantu alonze abo badelegates bagende mu CA batuule balabe eggwanga lino ligenda kutambula litya ku mateeka President Museveni nakugamba emabegako nekugamba nti President Museveni anaayagala okumukwatira mu mateeka ayinza obutamusobola bujja bayalamu kubisa tteeka si kyangu oyinza obutamusobola kubanga talina kyakoze mu ebyo ebisinga obungi okujjako nga yamala kukakasa obanga amaze okutegeera nti nina we neewogomye mu tteeka nga wasobola okumpisaawo very intelligent President Museveni is a very intelligent leader on this planet Africa era abakulembeze bino byenjogera siwana President Museveni era sagala abantu bagala nti musajja awanye nnyo njogera nga munnamateeka ayogera ku personality ya Museveni in the chair of a president oli JB okwewaana kweyewaana bannayuganda kyetugamba abantu nti basome nti okwewaana JB kweyewaana n'agamba nti ekintu kasita kiyite ewaffe mu caucus ku parliament ogambye parliament kuba kola ki kuyisaako biyisa kubanga lyeteeka okitegedde parliament kuba kuyisaako buyisa kubanga caucus ya NRM ekulemberwa oba chairman we NRM President Museveni amanyi kyayagala okukola njagala okutegeeza nti President Museveni talina kyagenda kukola okunyamu amaze okukibala bantu bane beesunga bantu olugira akasube mu ICC tebamugasukeeyo ne bwe banaaba bamukasuseeyo kubanga abagenda okulopa President Museveni bano babigirwa mu NUP bayitirivu bangi balina ebiwandiiko bigenda kuwandiikibwa bigende mu ICC baloopa oba baloope bakole batya President Museveni bw'aba asazireyo tannayagala akyali sitting president akyalina ebimukuuma naye ne bwe banaaba bamukutte ne bagamba nti tugenze mu ICC President Museveni agenda kuvaayo mu mbeera buli omu gye yeewuunya Uhuru Kenyatta bamutwala as a sitting president bamutwala kubanga ye ate Uhuru yagenda president as a sitting president e Kenya ne bamugala okoze bwoti ne bwoti n'akomawo ng'emisango agikoze ki ng'emisango agiwuse kuva era n'atandika okutambuza ki nadda mu ntebe n'akola emirimu President Museveni olwaleero ne bw'oba omututte mu ICC talina kyatakoledde wansi w'amateeka nabagamba wano nti obuyinza obunene oluvannyuma lw'ekigambo article ewa president obuyinza executive power lies in the president of this republic ne munnamateeka n'okutulugunya abantu bakubiddwa emiggo mu kafyu abantu bafudde abantu basibiddwa okusooka ebbanga lyogerwako mu tteeka era nabyogamba nti abikolede mu mateeka anti njagala okutegeeza nti at chapter 4 of the Constitution of the Republic of Uganda 95 as amended eyogera ku kyebayita human rights munnayuganda alina eddembe okukola kino munnayuganda alina eddembe okukola kino munnayuganda alina eddembe okukola kino
kakati omwana omuto mu human rights ze kitawa alina omusasulira school fees kitawa alina omuliisa emmere kitawa alina omugulira engoye kitawa alina okumusomesa alina okumubeeza mu mbeera ennungi abazadde abagaana okukola ekyo ne baleetera bano abaana ab'obuwala be bazaddemu abaana okutandika okufuluma eggwanga lino Uganda ne bagenda ne bakola obwayaaya mu mawanga amalala nga gwe taata w'omwana wooli wano weekuweesa ogaanye okuweerera omwana wo oganye omugulira engoye oganye omutwala mu ddwaliro oganye okukola ki nga n'obusobozi oluusi olina that is human rights violation. Okay? Bataata abo ani aboogerako bataata abo abafaananako bwe bata ani aboogerako abaana baffe baganda baffe bannyinaffe ab'obuwala tubatwala ne bakole ku ssente ezisobola okulabirira ate abaki abaana abo abazadde baabwe naye nga ffe abasajja abazadde mu baana abo ab'obuwala abaana bali awo basagala busagazi ati kyenjagala okunnyonnyola where there is interest politically Oluganda where there is interest politically political parties ekintu bakiteeka mu media ekitambula nnyo one gwe naawe bw'obadde nnyonnyola ogaye nti abantu bakubiddwa emigo wano mu kalulu abantu bafiiridde wano mu kalulu awatali kalulu abantu tebakubwa migo awatali kalulu abantu tebafa awatali kalulu abantu tebasibwa banga lisukka eryo byonna weebiri. I am speaking to you as a lawyer. Yes. I'm not speaking to you as a political yes, as a political animal. No, now I am not a political animal. I'm speaking to you as a lawyer. Very objective and focused. Number chapter 4 of our constitution espelling bulungi nnyo human rights. Yonna Uganda zateekeddwa okubeera nga enjoying one thing. Human rights are not absolute. True. Oluganda lwekyo eddembe ly'obuntu si lyankomeredde. Eddembe ly'obuntu si lyankomeredde nti olina eddembe mu nnyumba yo okussaako TV. Ate tosaako TV olw'okuba oli mu nnyumba yo ewa neighbor aleme okwebaka. Ewa neighbor aleme okwebaka. What police has been doing bonga ba police buli wobabuuza because eddembe ly'obuntu si lyankomeredde lirina ebirikugira nti birina ebirikugira awo poliisi weeyitira okola ebyambyone amagye we gayitira okola ebyambyone ne babeera ne defense ega nti it is not absolute. Ono yabadde nga ayalowooza nti yakozesa eddembe lye ery'obwebange oba eddembe lye ery'obuntu naye ate nga alinnyirira eddembe ly'abaki yabuusebuusa ensalo abuusa ensalo z'eddembe lye ery'obuntu bo bakubira nti buli lw'obuuka ensalo z'eddembe lye ery'obuntu ekiddako eddembe lye ery'obuntu oba omaze okuliwaayo tokozesa ddembe lyo lya buntu kunyigiriza ery'omulala. Kakati politically opposition bwe tuba tulina kye twagala okukola tugenda kuyita abantu tubakunge tubagambe tugenda kwekalakaasa ne bwe tuba tulina intentions ennungi ez'amaanyi nga kye tugenda okukola tugenda kukikola bulungi abali mu gavumenti ya JB tebagenda kutuwa mukisa kubanga olwedde balinayo kebakola ki tebesigamako bagamba nti wano temunnabeerawo nakwekalakasa kuli successful peaceful kubanga buli kwekalakasa kwe mulwadde nakwo emmotoka z'abantu bazikuba amaki emmotoka z'abantu bazikuba amayinja which is right. Abantu bayingira mu maduuka g'abantu ne babbamu ebintu abantu babakuba emiggo juuzi abantu babayimirizanga ndoza kwali kwekalakasa kwa Ssaabasajja Kabaka lwe yali agenda wa Kayunga nga bw'oba tosobola kwogera Luganda nga bw'oba tosobola kwogera kigambo mufaliso n'okiyita mufalaso oba kiki bano bo baali beekozeemu dda akagunjula akakiiko akagunjula nti atasobola kwogera bwemwe muganye Ssaabasajja okukola ki okugenda kakati ebifaananako bwe bityo oba okozesezza
oba osusse ensalo z'eddembe ki ly'obuntu poliisi ekugamba nti tetunnaba kulabayo kwekalakaasa kutegekeddwa babafaanana nga kuli peaceful nga kuli successfully peaceful you end up nga mukoze violations kakati ne batuteerawo ffe amateeka amakakali bwe munaaba muneekalakaasa wandiikira poliisi ekole bweti emale okuddamu ekkirize bw'eba egaanye tokkirizibwa ate nga ffe tulina bye tulina okutegeeza eggwanga tulina bye tulina okutegeeza eggwanga tulina bye twagala bannayuganda bakole ki bategeere twagala okubakakasa nti bino bye batukuba emiggo si bituufu kwe kwogera kwa pulezidenti olwaleero okitegedde ffe enkola gye tukikolamu yaffe tukitegeeza abantu naye pulezidenti olw'okuba alina executive power alina amaanyi asobola okulagira n'agamba nti TV zonna ngenda kwogera speech yange erina okubeerako ate bannayuganda bate kubanga pulezidenti bw'aba ayogera buli munnayuganda ateekeddwa okutegeera pulezidenti kyagamba TV zonna rediyo zonna zibeeraawo bijja biti ebyo bijja ne pulezidenti ekimuleetera okukola ebyo General Secretary Suna ffe nga tuddeyo twegasse ne tuteekawo akazito ne tuga nti banaye kino kiganye poliisi neetugaana naye nga ekyaffe ekikoze eki ekyaffe kiyiseewo abantu babakubye emiggo President Museveni nga mpumbawumba President Museveni n'eggye lye they have been credited for discipline okusinziira ku gavumenti ezibaddewo otegeera bulungi nti amagye gajja ne gayingira mu nnyumba yo oba gakutte mukyalawo oba gasanzeemu ki ne batwala bye batutte tolina kyoyinza kwogera kubanga bano bannamagye naye amagye ga President Museveni abantu batambula Suna akugambye nti abantu beegomba okubeera n'amagye okusinga poliisi olw'ebikolobera abantu bye basuubira nti poliisi ebikoze nnyo okusinga amagye olwaleero naye buli lwe mubeera nga mulina deterioration mu disipulini yammwe then kiba kitegeeza nti credit eno ebadde edda eri President Museveni okubeera nti security organization zaawaana nti zigenda ne Somalia abaana baffe bagendawo okuuma bwebaawo then commander in chief agamba there is something President Museveni wane waffe Uganda yeyeka agamba ku magye kirabise bulungi nnyo mu palamenti nga balonda President yayimuka n'agamba ab'amagye be mutokeni sijje w'eggwanga Chief Justice w'eggwanga agamba abavubuka ba SFC n'abagamba nti muveewo ne basigala nga buli omu ayimiridde ku mubaka wa palamenti alonde ng'alaba President Museveni agenda nakugambye nti buli kyakola baabala